Biga itategeera bulungi. Onasonyiwa ko sorry mbwerutu. Ebintu byonna byayogera it is his choice. To support an element is your choice. Stop making choices. No matter no take a responsibility ku bantu. Aina receipt. Every work you do must have a receipt. Aina contract. Amanya abantu abatasoma abo bewe emirimu he deployed himself. Nakugamba bonna be walabye oyo Chameleon emyaka ayina emeka. Okuyimba ku mutwala wo Chameleon agenda kusibawo ekivulu afuna obukadde bisatu tekiri ba mukyawa mu Uganda tekikyasoboka ali ku power transition kati Chameleon tubula ajja bavuma aina kwekwata ku bano aina kwekwata ku batambula mama Nabanja yatudde mu ntebe nga talina musirikale n'omu nga SFC bagaye era byabaddeko ne mawulire nga SFC bakoze ebaganje Geno Mozi yabadde ne bajeno mwenda nga every special force was represented, police was represented, UPDF 9 generals nga bonna bali batusaluti bakulu bali mu basi dabo ajira mu kyambalo lwaki yambadde suit kakali guluned must do two things ebye bikaze ebye bikulu oba onabyagala tegeera nti ogenda kuoza engoye guluned ekimuletedde obuzibu ayagala kuba musajja wakati nga ye mukazi you can't have both. Mu years as a psychologist kikyamwagala ekikazi kikyamwagala lwaka guluned naye ali so desperate yandi kiwaddemu time art of loving old women is one they need the care you must not that you are the woman ate ewaka obeera mu sooti ebyo bikazi ebikulu obeera ewaka toyambala ebyadala abakazi abo bamenya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulamusiza wenna abeera nga atulaba wonna wowangaalira wonna woli muganda wange nze Sakoz Farouk live and direct straight from Kampala, Uganda. Tuli powered by Sozo yagamba nti munange obolina ebyawaka ebyomunjungu bikoye bimuwe kati ne plots weziri abere nga azikuwa baganda banga aba mobile shop UG bowe bali okubeera nga bakwasaganya ku bintu ebikwatagana ne gadget yonna eri ku mutindo gamba nga sim gamba nga TV screen gamba nga speaker electronic eziri original bo webali genda ku mutimbagano gwa www.mobileshop.ug ojja kubanga obafuna otegeera bakolera delivery awo wonna woli ndine emirundi junior ono yafunye ebizibu omukazi balwanye n'omukazi mbu yamukubidde mu nyumba omukazi yegasse ne muganda we ne bakuba junior bamukubidde ki kati ebyo byonna junior waali twamugamba junior wesonyiwa omusege nti mundekere omusege gwange kakati junior waali wano annyonnyole yabaddeko ne wamuhooze eyo ku birthday byonna ebyabaddeyo tutegeere oba byavudde wa birthday oba byavudde wa kati waali kuba bifaanaganamu n'ebya gulunedi ebya junior bifaanagana n'ebya gulunedi abavubuka simanyi kike baagaza bakazi oba temunnatuuka kuwasa junior kyekiriwo abatulaba mbalamusizza nnyo njagala tutandikirewo ndi wano ne mukulu wange Faruku balegoberera mukutu gwaffe n'abatuwa obulango bakama baffe nammwe mweyongere eyo mukutu guno tugwimprove bangamba esimu yo yayatise esimu yange eno ya bbeeyi baginzigira mu America tebate naweza na mwezi omukazi yajasiza abakazi balina ekyejoze sikiraba kiki ekyayasizza esimu yo ani yakubba esimu yo jasa like any other couple omanyi bambuza tamale lwaki ebintu ebyo byogerako myamwe celebrity whatever happens to me the world needs to do what to know because if I don't clear the air some opportunistic people basobola okukozesa ogoki ogw'omukisa ate okunjogerako ebitali bituufu so like any other marriage ey'abaana abato okay ebyo bibaamu n'eby'abantu abakulu fights are normal conflicts are normal but what is not normal kati the genesis of all this nagenda ku party ya Geno Mozi omanyi I was one of the people who were invited yes natula mu VIP watula mu VIP manya abantu bayinza okulowooza ne baga nti twali eri mu bakirolo Geno Mozi atumanyi by name
kati kamera bwe zaakwata ndaba nina ekinyarwanda kyenjogera nakyo kinene bwekiti ng'okigamba ki tumanyagane kwa gwali mukolera gwa kumanyagana nga bw'omanyi nti bw'oba ogenze abakyalakyala abo mulina okumanyagana te munanga ovaawa biki kati nzireeka teyaliiwo naye kati ekinyarwanda ndowooza kati bwe yayingira bw'ati kiri ekinyarwanda ne kinkubira ne kigamba kyati kati awo sweetheart otuuse bulungi empimu ezatandikira Faruku bakubanze nze just right abakazi bakuba because President Museveni yalese women emancipation naye webale butamukuba kuba bamukuba bandi kusibye abasajja abategera tukuba bakazi we understand them women are like that omuleka nakola buli kimu so yankubanga mutunulidde kati nze technical ati omulamba kati nwane n'omukyala era nakwata bukwa simenga nkubira osi waggulawo ngampereza police sige nga kakana nenga mazoku puli abakuba babiri ne muganda wo ne mulamu we anti aina kiganda eranza bakyala mbaga bwobanga oli mu bufumba tituleeta muganda aina kiramu kye bwe ntuko kunaba tekye kiteeka ya amazzi kaka kibadde wangaawo so kiramu kye kinyirira kati mulamu we naye yegatta bakubira ki kati ono ye jali ankuba lwa busungu lwono lwa munyarwanda gwennina oyo mukyala wange Tasha kati yakiramu kye nakyo kireka kirina obusungu bwakyo omanyina bijja bize kubba basajja kati kwa neewunya ate obusungu mulamu gyabujja ate okwegatta ne muganda we bankube so bankuba bubi nnyo kati kwe kumenya yesimu kwe kumenya essimu yange n'empya n'ebisago mbadde na bingi badde seewulira bulungi ennaku zino bankuba nnyo ku mutwe but they were women kati bali luddawa ennyumba wanobye kati you see nanobye tukirize ekintu kimu wanobye bwemba nkwagala ate tugattako kunkuba osigera ebintu byagamba mbu ndi mwenzi the reason is kale zirimu amakulu ndi mwenzi semuwabudde bobera mu bbaala osula mu mabaala bonsula mu mabaala osula mu mabaala munkomawo bukya byonna byayogera bituufu naye si bwe budde bw'okudisikasinga ebintu nga bino kati sege kati yandopa luliye wa maama wange nze n'ebintu bino eby'obufumbo mpulira bintamye naye omukyalo ono twagambanga ne tugamba nti nawe amundekera omusebe era mba muwayiriza mukyala wange mwagala naye ekizibu ensonga zaawa kati n'olwekyo ye bambi teyamanya nti yalowooza yawasa junior ayina image endala mwatambulira osegedde abakyala ekyo mukitegeere nti owasa omukungu nga tabeera waali ku international duty naye tekitegeeza nti abatakwagala obudde bwo bwe muwa butono because ze bwenzire wakamba mu bintu byange bya ttaka kubikula oba okyaliawo bakukubira junior ettaka balibbye ng'ate ofuluma obuliri ng'omugamba kanzije mala okututuna mu mpapula zino naye omukyalo ono omugjawa twagamba nti n'ogamba mundekera omusege omukyalo ono omugjawa namujja mu bbaala naye by God's grace ffenna nga tuli banneyiba naye ambeereddewo kuba kati nyirira ebintu byonna eby'omu kisenge abimanyi naye obudde kwa n'ekira kyeraga oba sina maanyi ga kisajja mbusi kuba kyenda kunkoma mu ddakiika ana muto ne mugamba nkooyi neera waliwo wensamba ekyenda naye mba muwayiriza byonna eby'omu kisenge abimanyi anfaako ambeereddewo but she has failed to understand that junior am handsome I have a good job balina okunkwana yes kati ali luddawa yazzeeyo waabwe oba wamulekedde ennyumba nagimulekedde era ndi willing okusigala nga muwa buli kimu because my mother amwagala nnyo yandoopadde ewa maama era maama yampita recently tindi mwezi kwayi watata tasobola kugenda kwa ebyo tata ntisobola bimuga ntamale mwezi kati kuba tata waayimba bagikoona agomawulire ngaayimba nnyo akayimbaako tannagiza kugomba abeera nnyo n'akayimba ako bagikoona endongo gy'ozalawa ebyo bintu bitambulira musaayi so ennyumba wazzeewa obeera wakati tukusangawa sinafuna bulungi address naye nga nja kufuna wamulekedde ennyumba yes ndi wa mulala kangira mpumulirako awo abeere mu nnyumba
nja musasulira buli kimu kyayagala but right now asooka ndeke mtoyinza kunkuba bwotyo nomeza obumonde nze tekinokulati weggwanga eddamba kyola poliisi yabadde ejja mukwata ye tamanyi nti akuba mukungu wa gavumenti kuba abakazi kye bakusoberera she doesn't know that she can be arrested. So my wife should understand you got married to Junior who is a celebrity. Nalabye kwanika ati nga bagamba wabadde drunkard. Bw'oli drunkard tamale mirundi beaten to what? To death. Anti nabo mbeera nabo mu bbaala. Wabo bonna gwe bamanyira nti nguno. Abo bonna banyika tubeera nabo mu bbaala. Being a drunkard is not something mbo is bad. Yes, I take beer in my private life. So mteeka akiri emenye mu constitution. Osegera nengo weewako omwagala. Nenge so kati kye kiddako kubanga ebintu bino kati maama wo biba bimulumya omutima taatawo kye kiddako ekiddako wamwesonyi kuba wali ongamba simayo ogenda muwasa simayo omutwala mu mikolo kakati ekituufu kiri nti nja muwasa naye let us live in harmony abeere waabeera nange nfune walala wembeera era ngenda kufunawo. I've already got another apartment, a big one. Nze jenga mulabe. Yeah, she's still my wife. Unless she changes her mind. But she must now understand that Junior is handsome. Junior ine omulimo omulungi. Abakazi bamwettanira. Era singa abakazi wamasibe banneesibako. Beyandikubye. Nekati nza nkubira ki? Sina musango. Segera. Kati agenda nyononere face. Hankubye kufuru anyigira masuka. So let us iron now, not beating one another. Yakubye kufuru. Yes. Osegedde. Ajja kutwa omukungu wa government ngali mbya kusaga bamusibe. Kuba nawulira mba ate ne muganda woyo gwe yaleeta tyate byali bifuutse birala. Ati ne muganda ne gwe yaleeta agenda na nyambalira bumini. Kekiri ewange ne mugamba ne mukyala wa. Okuleeta nga muganda we wakanga muwala nga muto olowooza ki. Naye andekamu mu nnyumba n'agenda mu mabaala. Namuga omuwala oyo ave wano. Osegedde. Kakati n'olwekyo all in all kye tugenda okukola abeeremu mu nnyumba nange nfuna wembeera as the situation cools down. Okay, ebintu byate bifaanana n'ebya gulunedi. Agulunedi ansingako. Kakali gulunedi must do two things. Ebyo ebikazi ebyo ebikulu oba onaabyagala tegeera nti ogenda kuwoza engoye. Gulunedi ekimuleetedde obuzibu ayagala kuba musajja wakati nga ye mukazi. You can't have both. Ekimuleetedde obuzibu. Accept you a woman. Abasajja bangi basajja mu makubo bambala amasuuti naye baddayo wakati balina kye boogera. Kati you can't have two statuses. Kyekireetedde muganda wange gulunedi. Those mature women they have failed to get abasajja be bali nabyo mu myaka because baagala be bafuga. Kati nange kyekiri ewange mukyala wange ayagala kunfuga beere waka togenda mu bbaala we are young. Kati bagulunedi abo status gye balimu vis-a-vis those old women who wants to have impact on you. Akubugaane akufuge. Kati ye gulunedi atayagala kukikyusa ayagala okufuga lwebuzibu. The moment omwa assuminga lolo italiye in marriages ez'abakazi abakulu. Lwaki bakazi bakulu? Baba malamu masavu. Omanyiga lebe ebikazi bigenda ne bituuke. Kati Shiba emyaka gyaliko she's a veteran. Atuuka ekiseera Shiba ku myaka kati gyaliko yeetaaga kavubuka kato akayina ku maanyi ebyo ebikazi byagala nnyo genda mu majimu. Kati bwafuna kagulunedi nga kasobola omukozesa exercise wakatavaawo. Omanye bibalamu abakazi bitono. Kati ebyo ebikazi bibeera n'amasavu. Kigulunedi anti wakiranga kimuweese. Namulaba gulunedi nga muweese. Byebagala babakazi. N'omusitula babeera basava bazibu. Ofuuka jimu. N'omusitula bwoti. Ne mukola exercise. Ne mwerolinga mu lujja. Ebakazi abakulu bye baagala. Abawala bato baagala cafe javas in ice cream. Nja bibye biwedde. Abakazi abakulu baagala keya. Oyino kisitula nga gulunedi bwakisitula bwati. N'akibamba waggulu nekidda. Bannange ebikazi ebyo. Era abatalina maanyi tobyagala. Kyovanga ebyo ebikazi ebikulu oyina okugenda mu gym. Bisasula gym. Because byo bw'otuuka mu buliri ate byokola ono omuwala omuto si byobikola. Okola otya? Amaanyi gaba mangi.
era abawala abasajja bonna abaana abato abalina abakazi abakulu tosobola mwagalira myaka ena amaanyi obanga alimu obanga eyetisse olusozi gambalagala obutototo buno obuwala obutototo kati gulunedi kyaliko nkimanyi olina wakiriko wali okibaddemuko bwe nayagalya donizero olina okukipinga omubiri ze donizero yali ansasulidde jimu naye nga ebyoma sibisobola ne mugamba donizero tojja kunzitira mu jimu ekyuma kinkuba olubiriizi their sex lasts longer anti baveterani buli komukola ajjukira ex we biba n'abasajja nga 7 gye biyize kati olina okuba nga olina obukodyo obupya olina okisalirako apo nojjanga bwozirya so it is very challenging olina okuba n'obukodyo nyini yaleka kulimba nsi nkubuulira ebyadala nkubuulira falu abantu bannyonnyole juniya gulunedi kyaliko okimanyi nze nkimanyi ebyo ebikazi ate kyekyanga lumu olina okisalirako apo nojjanga bwozirya ne kati buno obuwala obuto bambi bwo bwagala byamangu bwe bwagala ozirya mwogera muli muloogi olina okagulyeko kagirye nebiri ebikazi ebikulu okisalirako apo butungulu karoti n'okiteeka ku binozizya mpaka bw'otuuka wa obufumbo bwo buzibu kati gulunedi akola ki kati gulunedi kyalina okukola kubanga abadde nga mu gundi ezo sinaliyo nga nnyingi nate newunya experience ate mukwano gwange nnyo bwe tuba tunya nali manyi nti obukodyo abuyize ebya jimu byabikoze jimu agikuba alina ekifuba ebikazi ebyagala nnyo jimu yagikubye gulunedi nekyate naba ku mastaringa kyekimbuze okuba situla abasitula ebyo ebikazi byetaaga n'obitwalako mu swimming pool okitegeera life eyo omuwala omuto y'okumukwata n'omutwala ekalangana ne musula mu hoteri ennaku 2 nga bwalya chips and chicken ogugwe guba guwe naye omukulu you have to go an extra mile omukulu tomutwalayo butwazi kulya chips atomuleka bulesibwa otyo olina omubeeza camp fire ne muyingirayo ekibira ne mubeera camp fire saa 6 gwa kiro muli mu camp fire ebyadala abakazi abo bamenya ne balina sente kyova nga wekifuna akitegeera tekimuta ekyo kikasika kyategeera gulunedi tekikuta era nze abawala abato mbeeraliikirira nti abakyala abo abayiira bannaabwe asidi bakyala bakulu nti bambi omuwala omutaase tolinga mangu nakkiriza nti relationship eno ensaze but I'm still young but yo omukulu aba desperate agamba junior ndimuddamu kumugjawa because gwakimanyi oli muto naye emyaka gye gikoze eki kati bwe bulabe Shiba bwayingira nti Shiba agenda kutuuka Shiba will settle with a boy of 22 years nga yayinaana bwe bulabe bw'abakazi abakulu Shiba byagendamu yes anti alemeddwa okufuna ow'emyaka gye kati omanyidde yayazi woofunira owuwo love eriko time kati waliwo kye bayita omukazi tadiba oba osamba extra time ajja agendamu omukazi asamba extra time bebiri byenkunyumiza abeera desperate kyovulaba authority aba akubuganya olagawa ani akubira okitegedde ebbuba ali mu extra time Shiba gyagenda Shiba gyadda ajja kusamba extra time ogisamba extra time obeera mu ntalo omusajja oba omufu kyovula ebyo ebikazi ebikulu ebisamba extra time kikuteeka wuwaakyo wofuluma nga asukaali akikubira yes naye marriage eyo nzibu nnyera ye kati gulunedi ya agisoba ate emyaka gya gulunedi gyegyo gy'emyaka gyaffe sex wabyo lasts longer olina okuba nga olina amaanyi obeera mu jimu okisitule mu bbanga bwekidda bwokisitula mu bbanga olina okisitula bwoti tebyagala nnyo wansi abaana bato baagala nnyo kiryo olina okisitula nga bw'olya apple abo nabo balyaze abo kati kuba audio zafulumye ng'ekikazi kikaaye neŋŋamba banna mu audio ezo as a psychologist kikyamwagala ekikazi kikyamwagala lwako gulunedi naye ali so desperate yandikiwaddemu time
ne gulunedi tasobola kiwa time lwaki omuntu yenna mulaavu we mukyawagana muweemu time kijja kujjukira by'okikola kidde but gulunedi olw'okuba nti oba akaseete kati nyoba bambi ali desperate kati ate yakyeguya gulunedi singa yajjeko n'amasimu n'asirikamu ewiiki kuba nawulidde baby baby I still love you ebyo tebabyogera nga mutabuse kati ze sobola okubira Tasha ne mugati nti I still love you naawe okuguba n'onobako gulunedi anobe yandi badde afunako weyeogoma nga wiiki emu kuba omukazi yatuuse kubanga kati ebyo ebikazi ebikulu tekiyinza kusula mu buliri nnaku 3 ne bwe kifuna oli era kijjukira nti gundi yansalirangako apo yanazanga mu basiruumu yansitulanga ne tukola physical naye kati tokyabikola ki takyaliwo bidda kati gulunedi wange akola eki kubanga kati ezo si scenario 3 yaliko oba wa mukyala n'abeerako lwaki tafunye experience wa zali abakazi babadde nabo abakulukulu. The art of loving old women is one. They need the care. You must know that you are the woman. Ate ewakobera mu soti. Ebyo bikazi ebikulu wobeera ewaka toyambala. Ate sekisabera mu kinabiro ku dining table. Tebikukkiriza kwambala. Obeera mu short na vest. Era bw'otegeera nti omuvubuka ayagala ekikazi ekikulu ebiseera ebisinga babeera mu short na vest. Aleka kulimba. Junior. Ate Junior gwe myoyogera kuba alike wadonizera. Byasekese waabyo tajja kiro. N'emisaawa emu. Tebakola. Ku 10. Ati biba ne ssente biba byakola dda. Bibadde obudde. Buno obwala obuto bwe bwina sekisi ow'omujjira n'ow'ekiro because bubeera bukola. Kava ku mulimu essaawa 12 kakozi kalinga nkoko nseera. Biri ebikazi. Kiina sente zakyo akawunti. So okola si kizi. Gwe bw'oba oyagala okutegeera byagenda ku speaker apartment. Olaba abavubuka batabayingira lodge ku speaker. Ebyaddala. Ku mawoteeri ojja kutya. Avubuka bati ebifuba bibali biti. Ninga fulumi n'ebikazi anti bibeera binene. Kuyino kise tulabuwoti. Zebyo ebikazi munaaba abavubuka nabo balya ssente zaabwe naye mulowooza bya. So ebimu ku bino gundi donizera yabikola. Ndeka Faruko yali ankutudde omugongo. Ndeka okaddiwo oli muto. Kogwe kodde ku Tasha. Tasha bwange mwagala nnyo. Naye alina okutegeera. Junior amwe celebrity. Gulunedi akola ki? So gulunedi muganda wange akola ekintu kimu. Gwaddamu okufuna. Atizannya akazannyo kamu. Kaliwa. Akkirize nti ye mukazi ewaka. Ebyo ebikazi tebabinyiizanyiiza. Biba ne sukaali biba ne pressure byetamwa mangu. Kati gulunedi kkiriza you are the woman. Otulo ofumbe osetolinge. Secondly akolobo obukodyo bwe mugambi asibe mu short afumeka short akampi neka vest yetaayiza omwo kyagala nnyo kulabanga weetaaya oyino bavairebo toyambala boxer kikulabira eddala nti weetaaya anakola di music kati akola bwe anakola di music bw'omugamba abeera available ever ati kakati ate music amwagazaaki zaafuna mu music mmeka visa vina ebina ebikazi bye Siga badde afuna sete music yandibaddeewo ebyo ebikazi ekikazi wamulabanga akisitula era aze bwe nalaba video nga gulunedi asibe nemanya nti student wanga obukodyo yabuyika tebiva mu motoka bwe kiva mu motoka olina okisitula mpaka mu buliri ate n'okikuba kiisi n'odda mu ddiiro n'okireetera ku juice n'okiwa ne kikkakkana amasimu ne mugateeka mu silent gwaba afumba ewaka so kati akole ki alina oyiga mugambe ebintu byalina oyiga asibe muki asibe mu short buli saawa agule apple akisalirengako apple bibyagala nnyo akikozese nga ddwire ewaka kireme gendanga mu gym abeera available tebyagala mundi mu studio ndi ku kivulu kasito otandika ebyo hello Junior where are you gwe tandika mbundi ku mulimu tebubyagala bambi Junior tuveeyo naye Junior ebintu byongambe mbadde sibimanyi munefe tulina experience tuli powered by baganda bange wa mobile shop yogi bagamba nti munagenda omuyambye genda naga masimu agali Bakiguddeko
Gulunedi omwagaliza. Yes. Omwagaliza. Sanga nyewa Ebrands mukwano gwa. Gulunedi. Neno mugatwatula babiri mugane Gulunedi. Ebikazi byostra badanansi n'ebyonga bisafanyi. Ne mga wayiga. Neka kineewunyisa sikando zalimo. Neka experience gyalimu. Badde nsobira baamachi. Gulunedi. Twaziza nnyo Gulunedi. Sikando zalimu za baamachi. Notekayo bo video mwa still love you body. Tebabikola. Kuba ebifaananyi singa Gulunedi yagenze ku hando ye. Otekayo ebifaananyi ng'oli buti. Photoshop oyambadde ka shoti. Ekikazi ne kiraba ekifuba. Kikuyitirawo. Gulunedi wabadde ogamba ki? Naye ali muki? Nsonyiwa. Ali mu nsonyiwa. Tuli powered by baganda bange aba mobile shop UG. Mobile shop UG bagamba nti genda ofune esimu gadget etuukiridde eri ku mutindo ng'ate ku beeyi layisi bagikolera delivery paka ku mulyango gwo babayita ba mobile shop UG. Genda ku www.mobileshopug oberenga owefunira ebisingawo ofune esimu ofune gadget ennungi oba kuba ku namba yaabwe weeryawo. Junior wabadde wa Jeno Muhoozi wa Jeno Muhoozi muganda wange ebintu bisatu boy abalidde sente baziridde ba service provider nawulidde Alex Mohanji yabadde musirikidde yatutte sente mpitirivu because yabadde ayina n'okuleeta abayimba Alex Kibulanga mama mukwano gwange full figure amuvuma ate yamuvuma Mohanji yatutte sente mpitirivu okakaza ba service providers omwaka guno bayinza obutaddamu kukola ebyadde ba kamiliyoni bagaggawadde chola kamiliyoni kati avuma kamiliyoni nga yatabukidde Bob yali abeeguya ku kivulu yavuddeyo ne sente bebe kula amanyi ge yayogeza kamiliyoni alabika yakusse sente zabadde nyingi kwa kamiliyoni mukwano gwa muganda wa president Toyota we babeera muganda wa mukwano gwa Toyota zasigadde mu bbeera ate gwe batamanyi bamuwadde okakazi bali bayima pate ya Muhoozi bemanyisaako ya abatafunye tebafunye ffe twafunye obusamambiro lwaki temwafunye sente ate ffe tuli mu gundi munda mu bategesi kamiliyoni yafunye mukwano gwa Toyota bano ba service providers abasapurayinga simanya ku mmere biki bakazi abasapurayinga abakazi abasapurayinga emmere mwana bimuli tenti bagagga bazibu the issue wasn't money bano bonna mwana nalabye n'abasajja abamanya obuvunanyizibwa nga bakola ku security bafuukiddewo basirikali okakaza sente zabadde wali sente zabadde nyingi sente zabadde nyingi sente zafulumye kuba waliwo yabadde mugwa bamawulire waliwo ali mu mmere era baasidde eddako ogenda kugiraba ng'eri Uganda yonna kuba baategedde Uncle Toyota yabazibudde amaaso kigenda kuba kati kivulu owulire endongo ng'evuga erugazi ab'ebushayini nabo baakola Ishaka nalabayo nayo waliyo kati bantu bazibusa amaaso buli omu agenda kwetegekera birthday ya Jeno Muhoozi Rugazi birthday ya Jeno Muhoozi Kalanga kati ensi ebedda waawo sente zino ati kirimo bibiri there is a political element mu birthday ya Jeno Muhoozi nti teyabadde birthday yabadde takuza birthday kyola yajidde mu kyambalo ky'amagye CDF yabaddewo salute ne bakuba Deputy wa Special Force yabaddewo mwami enanga yenga yabivuddemu ddalina mu ngoye za bulijjo ali mu kuwuuta supu eri buli kitongole kyabadde represented sente zino lwaki Jeno bw'abanga ajja mu buyinza n'atandika campaign ya wansi okuzimba obulwaliro oba bubbowa hall obuki obuwe butyo najja nga akibuildingire then birthday ekiriwo kati si kikuzimba amalwaliro tegateekako mukulembeze kyekyo kibakola obyaba na Uganda oli ku social transformation tuli ku power transition fe tuli ku social transformation bali ku transition simanya abantu bekolemu cooperatives ebyo bya social transformation si transition ng'obukulembeze buteredde si power transition gwe mwawukanira Muhoozi ali ku power transition ebeera ndala it's a combative eba ku tuliko kuwamba tebibaamu kuzimba bintu n'ebiriwo babayonoona this is war gwe tulabanga kesi neyingira olutalo ne lugwa ne bateekako omukulembeze bazimba ebipya because it's power transition
transformation power transformation ibweggwa nga tudda ku social transformation power transition ibweggwa everything kibeerawo lwa bukulembeze kasita bubanga buteredde obukulembeze bwe babukankana teri kitambula osooka tereza kati ekiriwo wali obaddeko ku lyato nga bakujja mu lyato eddala okusala eddala that is the most dangerous time oyinza okugwa mu mazzi kyetuliko Uganda eva mu lyato erimu okukwata eddala tuyingira eryato tuli wakati mu mazzi wakati yes omuzungu kyagamba we are in a state of nowhere gye tulimu one nakugamba bonna bewalabye oyo Chameleone Bakiguddeko ne bana abalala tebagenda kusigala kyekimu wano bali bo bepositioninze nti Chameleone emyaka inemeka okuyimba ku mutwalawo Bobi Wine yayonoona music industry kwa politics ne music tobikawula education yasookanga waggulu entertainment nga yesema kati entertainment yesooka mixed with politics ne education kati Chameleone agenda kusibawo ekivulu afuna obukadde 3 tekiri bamukyawa mu Uganda tekikyasoboka ali ku power transition kati Chameleone tubula ajja bavuma aina kwekwata ku bano kwekwata ku batambula you are looking for money you are near General Motors you are near Uncle Toyota ochayagala ki oyinza okuva kuleka Victoria wali amazzi amangi ate ogende ku swamp emyaka gibaleseewo ne Bakiguddeko kati kyaliko sente mu ndongo tekyali kasadi ni kusasira kyekyamulemye yakyalwanagana n'abantu abantu bava mu ndongo endongo esigadde y'abato baggulu nedi be bakyaliwo they have a future gulu nedi wali omulabye wani ewa president talinyayo ewa Bobi Wine talinyayo the people who are going to stay in music are younger people shiba byayimba okyabiraba shiba yakubanga ennyimba hit okuva omwaka we gwatandika covid yagwa talinayo na lumu China everything omukulembeze kasita abanga avaako buli kintu kigwa economy etagala byemwanyi byowulira ze malwaliro gerubo wagowulira teri kitambula ngo obukulembeze tebuteredde mu Uganda obukulembeze tebuteredde ba Chameleone kati bali ku transition yes power transition tebakyali ku music kyovula banga mu meeting ezatulanga okutegeka nagenda ku cricket oval nenjogera ne Uncle Toyota nasanga Chameleone ne Bakiguddeko nga bava mu meeting ebyaddala nali nchimye kadi za tota nga webali na bali n'abamaji Bakiguddeko akumibwa military police is still a musician akumibwa military wabamuyimbi you a politician military kuma bantu yabufuzi so bano ba Chameleone babivaamu dda era kati Chameleone mwepankire kakkuba nga njolopa nga tewali esawa zino bagende kompola because General Motors has understood buli omukati ali pira lyato litambula kyetuliko bajja nakwetta era eyo Motors project abagirimu begendereza tolya buli wamu buli omwe ayagala wooli ensi bw'eba erwanira obuyinza President Museveni bwe yajja mu 8 million 5 z'abana Uganda zaafa. Do you know how many powerful people mu government yobota abafiira mu lutalo? Eyo transition ye. Eyo transition. Wabawo ebikyuka. Wabawo abafiirwa. Basudiru bandigenzeeyo. Sudiru namulabye. Sudiru, you saw mukulu wange ha, you saw businessmen, mama fina bonna. Bazze kuyisa bivulu. Buli omwana onya kifaananyi bali namulangira ddako. Abo basitula abo. Nti Sudiru agenda mbitali mu makulu. Sudiru can only attend the function because they are not looking for food. Mukulu wange amutanonya mmere. He can eat anything he wants. The moment you see my brother, I'm on a function, understand. Eno transition. There is power there. Eno transition. Mumudeyo maloji. Mujja kuzuuku mami mwasigala maloji na bivu. Nakugamba. Abali ewajje no muwozi tulina kirasi z'abantu 3. One buli omwana onya bwe yeekwata liri mu nkyukakyuka General Muhoozi yajjidde mu kyambalo ky'amagye. Why? SFC yasazeeko buli wamu. Mama Nabbanja yatudde mu ntebe nga talina musirikale n'omu nga SFC bagaye. Era byabaddeko ne mawulire. Nga SFC bakoze ebaganja. General Muhoozi yabadde ne bajjeno 9. Nga every special force was represented. Police was represented, UPDF 9 generals. Nga bonna bali batusaluti bakulu. Bali mu basi dabo. Ajira mu kyambalo lwaki yambadde suuti.
lwaki teyambadde suuti he said I'm a uniform tuteri amagye gawambye obuyinza President Museveni entebe yagambye nti General Muhoozi yajja okulwanisa corruption nze mbadde patient eyo statement yabadde nno nkulu ogimanyi kyetegeeza eyo statement yetaaga okwanalizinga His Excellency Kagame najja n'amugamba nti generals yamusibiridde namugamba general bakuuma mirembe tebawangula ntalo generals powerful generals preserve peace they don't President Museveni na His Excellency Kagame babere ku mukolo gumu. The last time they met to have a project bajjako president we Kongo ekisangani. Don't joke with those two when they meet. The entire East Africa okuva mu Angola mpaka Sudan bewunyiza. Aba babiri abo they are the East African warlords. The Rwanda and Uganda combined armies they removed Mobutu we Congo. Kati bebali emabega ga Muhoozi. Kubona agamba nti mubadde munjoga mu corruption naye onajja ono tazanyisa corruption statement yeyo banayona betaago ojimu ajja kubasiba bamalewo obuyinza babo muwadde ye mulangira aliwo bajjeno bonna tebakuza baside waliwo akola ebintu byakola to show you that the faction was a political the general came in a uniform buli walaba omusirikale ngali mu kyambalo emirimu gy'abaliko gibajja gwanga bw'osanga omusirikale ngali mu ngoye za bulijjo ne waba brigadier tali ku duty boy Faruku ebintu ebigenda maaso mu Uganda batu mwebaze bonna namulayo ne taatawo mwebaze abadde kabwana ngo ne taatawo akubulire ebiriwo olo entalo zonna ziyimirira don't think it mwami mirundi senior ogenda mu State House ne yebuza ne Andrew Mwenda wali ku mukolo nabuza tumwebaze nti ekintu kyangu kayanja ne bujingo nga we bali awo entalo zonna ziyimiridde ketusoke tubale okuteekayo omukulembeze tunaddamu nga bwe muba n'omwana ewakanga mulwadde temuplayinga sex musooka ne mulindamu omwana naawona naddala omwana wa measles omwana kasita alwala olukusense lutanya tewaba akaboozi kyetwabaddeko kakye tuliko mu Uganda tewali kaboozi ebintu byonna biyimiridde kuba nalabye ekidaala kyeki mu tenti ejo byonna biyimiridde tumwebaze abonga ne mirundi abonga ne mwenda hamu waali mamafiina weebali basudiiru engamba basi buli omu ali kujja nondabiranga ddala n'aba opposition ekiro bamu meetings ekiseera kye tulimu buli omu ali ku nga Yezu bwe yali agenda abayizeero nti oddaddi buli omu ali kujja n'okola ki kudda mu lyato ddala tuli mu kudda mu lyato ensi kyerimu era abatannabakiteya nti balowooza we have three types of changing the power we have election we have a palace coup we have a coup elections abantu we balonda omukulembeze mu kalulu palace coup omukulembeze wawambibwa through institutions nti institutions zonna ogenda zitunuulira nga zijjuddemu baafande Muhoozi URA babe yonula babe ettaka nga institutions zonna eziyambako eggwanga okutambula sipiika bonna bali wansi wagita palace coup ebera palace coup bawambye omukulembeze mu lubiri lwe olubiri luwambe eyo ebeera ki kati kuye mundu force majene geko kati tuli ku level ki palace coup institution mpambe zitereze zonna ziterezeddwa tudda ku mutendera ki kati omutendero oguliko kyekiri President Museveni kye yayogedde nze banne mbadde ndi patient nnyo ku nguzi naye General Muhoozi tajja kubeera tajja zanyisa baali banguzi that is a statement of transition nga Yezu yagamba mbasindikidde mutabani wange omu bwati gwe nnina abajjako ebibi bye muyina nze nsigaddeyo ababa bawadde abamuwadde will go to Rachitula mu State House ye neba moyi okusikira Kenya we byali mama ngina yasigalayo mu State House mama wa Kinyata the Kinyata family remained in power nga moya amasasi bwe gavuga mu kibuga Nairobi akwata esimu n'agikubira mama wa Kinyata nga wange mama
amasasa agavuze ogamanyiko jena atuuse era moyi taina kintu kye yakyusa Kenya kya Kinyata Uhuru Kenyatta International Airport yasigala Uhuru Kenyatta University byasigala iwe custodian oli mukuumi kati wetubuuliza nti MK atuuse oba abadde alindamu oba yalwawo. It is the what that gives us the who. What needs to be done. Ekintu ekyo President Museveni yakyogera ku Al Jazeera nti mwakitegeera bamubuuza ow'omuladde. Na it is the what that gives ebirina okukolebwa bye bituwaani anaabikola. Ewuwo balubu bwefa toyita w'amazzi oyita w'amasanyalaze. Yep. Mukazi wo waaba olubuto ate omutwala mu ssabo onoonya medical doctor. Kakati mu Uganda what needs to be done? Security. Uganda is facing security issues. The discussion between President Museveni and His Excellency Kagame temwabaddemu kuzimba ddwaliro, temwabaddemu kuzimba masomero, temwabaddemu kujja bannayuganda mwavu security. East Africa Congo okuyingira East Africa security. Tebazze nti byakusuubula mutusuubule nnyo security first economy yeddako. Tebikuba sama ewatali mirembe tewaba business tosooka economy tebasooka economy. Sudani ngagganye ina amafuta olaba bavuga zivyeit ng'efaanana bwetu singa yali stable but ebintu byonna bifa lwa bukulembeze. America ekigifuula super power bukulembeze bwayo constitution yayo myaka 8 ng'ovaako kimala. Kati babazungu basooka kutereza bya bukulembeze kati Ukraine ne Russia olutala amafuta tegalinnya ensi yonna. One decision like this can change the entire world. So where there is anarchy, there is no business, there are no schools. Munozani Uganda abana bakaddamu buzi kusoma koni we yaliyo basomanga. Don't joke with security. Kati so, that security problem needs a general. Kibaliko. Field Marshal Sisi Alfata yafuga Egypt. Ba Muhammad Murusi yabalema bali basajja bagezi. So kibateekateeka kati. Yes. Kati awutudde mu shosho ng'obukulembeze buteredde awuleete ebyamasomero. Ne music wammwe. Oleete ebyamalwaliro. Mu COVID abantu baafa. Eggwanga lyaggalawo. Abaavu we bafa bibalo statistics. Kyenda baafudde. COVID. N'omukungu omu bw'afa. Magala bwe yafa we twavira ku airtime w'obupapula. Magala nga afudde. Afande Kaweesi we yafa. That's when there were changes in the army. Ne gwe ne bakukubira wali akatayimbwa. Bukedde yeebika. Omwami bamukubye akatayimbwa. Kisuubirize wadde alwanye ne mukyala we bikomaawo. So birthday eno njagala tumalirize Junior. Birthday eno si birthday the chameleons bafunyemu babebeku. Chameleon namulabye omusajja nga njogera gyayogera. Yajavuma bannopa abamalewo. Bannange. Ati bamujoga. Bobi Wine yamujoga. Bobi Wine yakola ensobi emu. Abantu bo badde nabo tubalwanisanga. Be babo bosigala nabo. Naye Bobi Wine naye simunenya. Yafuna amaanyi mayitirivu. Natafuna bahandula. Tokusobola kuba buli omu. Kale ba chameleon nabo bakikozesa fitina. Bali ku fitina. Anti yali yabayitako. The issue is money. Bobi Wine azina. Gomulaba yegayirira. Yakola magerenga Paris. Abayimbi bonna bajja wuwe. Bano ba chameleon ne bebekulu kyekibaluma kati bagenda mu balansinga. Kibaliko. Bagala power. Bali ku muhozi. Era chameleon ojja musanga naye akoze ebibye. Luli abadde awedde. Yagambe nze ne siridana mu bya politics bya mobo meya. Yawumudde. Project yagiri wakati yeddabuludde. The issue is money. Kati Bobi Wine kyasigaziza ekintu ekyo ye Katonda yamuyamba ina international recognition toina kyosobola muko. Kati baganda bange bano tebayimbye kusaasira ne Big Eye ate mwaba makadi tebayimbye ne diru mwaji bagobye. Big Eye tategeera bulungi. Onasonyo ko soli mbwerutu. Ebintu byonna byayogera it is his choice. To support an element is your choice. Stop making choices. No matter not take a responsibility ku bantu.
NRM is not a coercive party telling a communist party in China we have multi-party politics. You can choose to support NOP, you can choose to support FDC. Big guy yagenda mu NRM ngaluza agenda funa yo set. Bali abasajja bahima. Obayingiramu wasomachi, oli mwana wani. Olaba naffe batukuba. Who is the big guy? He went into something byatategeera. He's suffering from diminishing returns. Yeah? Ngabo okwata business doji investingamu. Aja kukaba olome. Ye yakola choice embi. Abannayuganda bali bamuwagira. Abisuddewo. Yetadde kuba basajja mivule. Agenza ayimbidde NRM. NRM oyina okugenda nga sente ziri kwa account. Bali tebabanjika. Kati yanko Toyota bagenda mmujja. Toyina gy'omujja. Twamulabye ku mukolo. Okutubuuzaako kubanga mukolo. Omukolo buli omu akubuuza. Bwe kugwa essimu yavuddeko. Akubira bayagala. Alikula endala kati. Nga abanja ku birthday ya Gino. Ezo jazibanja gavumenti jako. Gwe teeka muola. Ebyaddala. So big guy yagamba nti abantu bano awulira nedda. Kimala. He made a mistake. It was his choice to support NRM. Choice yate togifuula bu. Yes, togifuula nti ate kizibu ky'abantu kya ggwanga lyonna kati tumuyambe tutya. He's the one who sat down, big guy. Nasulawo kaliya ye. Abayimbi abamu tebasigala. Abamu tebasigala ewa Bobby Wine. You think they didn't see that there was money there? But twaberanga kusomero. Ng'ozuukuka ekiro ssaawa 9 ng'ogenze kusoma banno beebase ogenda otuuka nga te bobo kyeba bakusose. Never think you are the only one who is awake. Oyina okuyingiramu NRM nga wasoma. Oyina oyingiramu NRM nga olina omugongo kye tuyita ba Godfather. Nti ze mirundi ne bwenvuma abantu ku media wano mmanyi gwe nja okkubira. Mugambe nti owange nina gwe navumye naye muŋŋambire. It was a slip of a tongue. Fe tulina ba negotiate emabega. Takiyina wa. Ajja kabira ku midi. Ebyo abiveemu loosi zibaawo. Bwe batakuyise kuyimba. Ate nga ababeereddewo. NRM eyo giraba. Bw'ova ku kyoliko. N'ogamba nti bakuyise mbw'ove ku byoliko owedde. We have 45 million Ugandans. How many people does President Museveni see every day? When you get a meeting in the State House, I never see. Who tells you that Guava singa bonna? Who tells you that you were entitled to something? That is medieval thinking that I have entitlement over money. The moment I enter the NRM, I should be given this. Entitlement Abaganda Ibagin. If the Bahimas, some of them are still poor, what about you? Kuli munyankola ina sente olaba ku myaka 37 bebali mu buyinza neri yabaavu golo big guy olaba n'abaabo abamu tebazirina. Who are you? Era baseka. The Westerners laugh nga balaba aba big guy. Inti abaana abali because General Muhoozi amajege sefusaga mukuma abamba relative be bayimirira okubala essaawa 2 ayimiridde gotudde oyagala bisatu nga relative wa General Muhoozi amukuma yabadde ayimiridde toba tolina kyogamba maze abayima bakwano ba baseka nogamba omutemuli tebayina mpeke ne kusaasira naye teyayimbye anti maama kusaasira namugamba ekimukubye abamukuba bali munda senior advisor wa Museveni singa ayina tebo ye yalabikiddewa kitigirizi bakwagala abakuba bali munda omanyize maama kusaasira simunenya like all women abakazi we bafuna amaanyi ne maama kadaga babe mugambanga tuyakozesanga amaanyi mangi women when they get power bavuma buli omu excitement the president's advisor kivulu kyange bakigadde but you are losing ne birthday tebamwisa nga bamuyitawa samulabye maama oba yeye yagaana but they didn't call kati gwa advisor mu ggwanga ki advisor wa Museveni ate kivulu research gadde omanyi baita advisor w'omukulembeze
advisor w'omukulembeze ekivulu kya Kasali kusasa kikuumwa maje oli presidential advisor oba ne hotline buterevu mu State House advisor w'omukulembeze gwe genda wane Kenya Tanzania chama cha mapinduzi advisor ne bamugana okujja ku birthday y'omutabani ava kulinnyawo bandi mukubye mu biddawa bino kuba nalabye ebikono bingi nebbalamu namulabye teyabadde kino ekyerugogo tekibadde mu mukono ekyerugogo kyabadde kya Uncle Toyota nenga ne Uncle Bala musanga kakiiko yakoze ki nenga nalabye Uncle Toyota yateekeza off ebintu bino gye binaggwera three things are going to happen people are going to be disappointed abasinga obungi ka project ina banyiniyo bye byali aginadduli ebyendagano z'omukasaka abayekere osanze batambula nawe nojo bayingiremu tomanya basookeddewa ticket nti president Museveni asobola okusonyiwa Kayihura Jeno Kayihura naye atalina batasobola kusonyiwa because amutunamu element ya struggle yatandika secondly abamu bajja kwavuwala waliwo abajja okufunamu abagamba amaziga g'ente lyessanyu lya malembo yembwa anti ente baba bagitta yembwa esanyuka tyanyenda kulya ku bagumba zineebwe bibe ebyensi inenze njagalamu bakazi sente tebajja kuzimpa sente teri mumpana ani yabadde mu mmere General Muhoozi ani yabadde mu project y'emmere service provider w'emmere Uhuru ani Uhuru nawulira bamukuba nawulira mbu tebamuwa pozi nga bakyusa Uhuru nawulira oba yeya nze nawulirako kubanga okuliketi oval naliyo nga waliwo abamusongamu engalo si byangu ate Bajjo naye teyali Bajjo ye businessman teyali nnayo nabadde maye yalese sound bagamba mbu wanopo mzee ya Bitex ate Bajjo talabika atoleeta Bitex Bajjo ye businessman talina kibiina mutumiddeko nyanko Bajjo ikyuli yabaddeyo isiba yabaddeyo twasooka kwekalakaasa ki twasooka neisima tubavume nga tebatuwadde sente badi bulaka naye namulabye yeetega sente zamugwako pulira mbu atayagala Muhoozi yakola buli kimu namusanga ku cricket over ekiro nemulabye ayogera anti yeetega naye anoonya basajja balina maanyi kati ensi yaggwamu bulaka sente zeyalina sigaali wuwe naye kati omusanga kiro saa 6 ali mu banene namusanga ku cricket over ekiro ku bbalaawo abanene we baali ng'abalimu abatudde wakati akola ki yeetega mwaka gwakwetega ensi transition eno nga nkambwe teyina gwejja kuleka waka era abakyali ewaka mbasaasira eriato abasinga obungi abakazi abagenda bali banoonye basajja b'amaanyi ebyaddala buli omu yeetega alright toyanze junior bote bwe tubadde ebintu webito bibiri tuli mu lyato eryato likyuka tudda mu ddala naye wakati mu nnyanja in the middle omuzungu kyaita in the middle of nowhere junior bwagambye when the future is uncertain kiri mu Uganda buli omu tamanyi future ye buli omu tamanyi kyekinaddirira obote yakyogera bamubuza lwaki bakuwambi naye nobody is long enough to see the future teri muntu muwanvu nobody is tall enough sorry teri muntu muwanvu kimala alaba biseera biki bya maaso you prepare but God is the final preparation God is final preparation oyinza okupreparinga ne preparation ezisembayo God is so bigayo mubaka ki tumalirize bigayo akole ekintu kimu go away from the media look for concerned parties because kati bakuyamba abasajja ba Chameleone bagenda okugenda mu kintu Chameleone yatula ku meza n'abagaininga kati gwe bigayo amanyi togayina gende wa bebe kulu amuyambe manyi bamanyira abo babigayo ayinza gasijja gendayo mu bulamu bw'ensi eno kkiriza nti kati abalina amaanyi baki balala kati mwamukozesa bukozesa omusajja akimanyi abaviire mwamukozesa abenaremu ayina risiiti every work you do must have a receipt ayina contract amanyi abantu abatasoma abo beewa emirimu he deployed himself because the employment you must have a contract you must have a receipt kuona abanjiza ayina receipt eyaki yava ku secretariat nga bamuwandiise
kuki nti nyenda kukola mulimo guno bwe guti simanyi kati byoba omubuuza ng'eyasoma job description agitulaga abasoma nyenda kukola saawa bweziti supervisor wange yono era nkoma so addeyo mu music akube oba ye deploying yali akola voluntarism addeyo mu music agende mbabebe kulu bamuyambe. Alright, mwebale nnyo mwebadde tukolagane next time tubadde pad by Sozo yagamba nti gendayo ofune ebintu byokoye bimuwe yakuwe mu sente ne baganda bafe abo mobile shop UG bagamba nti munnange teweesumbuwa na bintu bya gadgets weziri eziri original bali ku www.mobileshop.ug ojja kubanga obafuna bulungi nnyo bakolera delivery paka wonna woli. Mwebale nnyo mwebalire ddala Tasha mundabire mundabire Tasha muganda wange kale but we are still together we shall find neto lwayo jonobedde tolwayo but yeah oyinza okwekanga Tasha bamuliddewo sijja ko abakazi nabe navuze tebakyaterera ati nakyo kyongambye ekituufu but tolwayo nnyo we shall be there tujja kubeerawo okay mami mundabire kale amen mwebale nnyo mwebale